sisobola kwata simu ndala mpozi nga Museveni yagikubyeko mpozi nga Ssaabasajja Kabaka yakubye mpozi nga ani omulala Kyagulanyi nga yakubye mpozi nga ani omulala awo ne byabakama mpozi nga ne byabakama agikubye kakati awo basigadde sisobola gikola ki gikwata osanga ono byabakama yakubye kankwate tuwulire wangi Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono Katamba kubula bisatu. Kale ulira Katamba yakubye. Yes Katamba ogamba otya Katamba. Yendi mukadde wange. Ng'obuze. Ati olutalo lw'okunyiga amasimu nayo lubaluzibwa ate tuba twagala genda bambi mubeera bangi. Kakati nina amawulire gange awo gali awo ku stage ya Kayunga wano Kaleero. Kaleero awo waliwo abaana babeera ku kkuba awo balina force gye bakozesa nga basika enzigi z'abantu ng'ate bamala ne bazikuula namu. Oh, sorry. Nze ntandika ennyinyi namunenyaako emmala omumunenyaako ate namala nanvuma nampenekula. Mmala ensonga n'ezitwala n'ezikwasa abo abakulu abakuba ekikwatako abo abapaaka. Simanyi oba bamukangavvula nze simanyi. Naye omwana mulenzi yanvuma nanvumira ddala nagamba neetegereza neetegereza nti nkwetegereza ssebo kaakati munnange tusaba munnange otukyogerereko oyongere ekyanjuluze basobole okubeera nga badda ku mpisa kuba bano abantu abatambula ku kkubo bagamba nviiramu awo kati omwana okugenda okuyimirira amuggyemu ate bano bakuba enzigi n'otunuulira akuba oluggi lw'emmotoka nga tamenya bbeeyi yaalwo. Sebo nkulu kinobe. Sebo. Naye akadde olunaku webale nnyo webayire ddala kubeera eriyo abagamba agire ntandise. Okay, muganda wange ampuliza ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo mu mbeera yonna ntandikidde munda mu ggwanga erya Ukraine omusajja omu Ukraine bali mu kulaba nti munange bamupika Ukraine Zelensky bali mu kumupika bamugamba sookayo okulembere wakati nga ayagala eggwanga wakati ali ku Pal FM ng'ategeeza eggwanga abagamba nti nkyabakulembera nkyagala okubakulembera mbakulembere paka kati abasajja abannato bamugamba nti kulembere osookeyo ogende tukuba omusajja omurasha otajjaako rasha wetutajjaako rasha Vladimir Putin wetutamugjaako owedde wetutajjaako Putin owedde kakati nga solution gyalina eriemu yokka alina kukwata kkubo ampuliriza alina kukwata kkubo bagende bakube Vladimir Putin eyabeeteekerateekera edda eyabagamba nti nze wendimbali nze siyina buzibu eyabagamba ali ku Pal FM nti nze wendimbali nze siyina tabbu siyina mutawaana mujje twekube Vladimir Putin babyogera byonna ali ku Pal FM byogerebwa byonna ampuliza babikola ngeri Netanyahu Benjamin wakati nga yakamala okulaba nti munanga akyalidde ku musajja we ku mukwano gwe Donald Trump bamaze okukyalirangana Netanyahu Benjamin olwakutte ekkubo ng'avudde munda mu ggwanga erya Amerika amaze okukyalira Donald Trump owuliriza ebituuseewo bano basajja balina engeri gye babala omupiira balina engeri gye batambuzaamu empiki zaabwe yabadde akwata ekkubo wakati nga infact nga akyali nayo ng'eno Amerika tugirengera ekwata ekkubo eri mu kusomba ebyokulwanyisa eri mu kusomba byakulwanyisa babitwala mu Middle East balengeddwa tunatambulira ku nsonga 3 leero Amerika yakutte ebyokulwanyisa n'ebisindika ne bigenda nakati bakyatwala bigenda munda mu ggwanga erya Isirayiri awo basiteginzewo ebyokulwanyisa omusajja Omuyisirayiri akedde ku makya nga bannansi mu mawanga ag'enjawulo bali mu kwekalakaasa ayina emmere z'ebyokulya emmere ziriko ebintu ebiyamba abantu b'e Gaza zaaganye okuyitawo basonzesonza akasente
era wali munda munange mu ggwanga erya Turkey bali mu kwekalakaasa bali ku kitebe kya Israeli mu Turkey beekalakaasa mu Spain bali mu kwekalakaasa ku kitebe kya Israeli bagamba lwaki olina empisa embi genda wali mu Ankara era bali ku embassy ey'eggwanga erya Amerika bali mu kwekalakaasa bagamba empisa embi zaaki lwaki temukkiriza emmere lwaki temukkiriza emmere wakati ng'abantu bafa mu Italy abantu ampuliza bali ku nguudo bagamba lwaki temukkiriza emmere n'ebyokulya mubikebedde bulungi bigenda mu Gaza lwaki temubikkiriza ne biyitawo ani abiganye Benjamin ebyo bibadde bikkirizibwa wali emabega naye ali ku Pal FM okuva omusajja we yakyadde mu Amerika bino byaganyiddwa okuyitawo kakati nno Spain ejjeyo emmeeri yaayo Spain uliriza Spain ekutte emmeeri yaayo n'egijjayo ebadde emu ku mmeeri zibadde zikuuma era emu ku mmeeri zibadde zisitudde ebintu ebigenda mu Gaza obuyambi bugenda mu Gaza wakati nga olwakasito ka Israeli keetaddewo Spain etuuse bambi neekoowa abantu beekalakaasa bano nina kinjagala okuvugira nina kinjagala okulaba nti munnange nkuvugira abantu bavuddeyo beeye ku nguudo bagamba ekimala kimala kakati kyenjagala kiikino Benjamin Netanyahu wakati nga yakava munda mu ggwanga erya Amerika eri omu Iran ali mu kuteekateeka byakulwanyisa ebinajjako akawoowo bali ku final touches bagamba wakati nga tuli beeteefuteefu omusajja atulumbye atukube tulina byetufulumya ebipya tulina ebifuluma ebipya kakati wulira baagala okuzinga omusajja omurasha same time bazinge n'omusajja omuyiraani bazinge n'omusajja omuyiraani United States and Qatar uliriza we bazinga nkugambye Netanyahu yavudde munda mu ggwanga eri Amerika olwatonye mu Amerika in fact nga atonye mu Amerika emmeri ne zisituka ne zitambula zidrone zitandika okusikka ebyokulwanyisa ne bigenda mu Isirairi baagala kuba Iran ekirungi Iran ekimanyi nti baagala kumukuba abaapapala ennyo mu Middle East ne bavayo ne bategeeza ne bagamba nti tulumbe Isirairi tumukube oluvannyuma lw'okukuba Qatar oyakubye Qatar ne bakera ku makya ne bagamba tumulumbe tumukube ne batuuka ne kussa erikola NATO ey'omu Middle East ng'ekulembeddwamu omusajja omu Misiri Abdul Fattah al-Sisi nga bagamba ne Turkey Erdogan naye akiri mabega Iran nge bagamba nange nja kulaba nti munnange mbayambako mu mbeera yonna kino kyandibange kiringa ekigenda kigootaana era nakugamba statement yange ne nkugamba nti omusajja bana basajja basobola okukubwa Isirairi esobola okukubwa ng'ekubwa basajja ba Middle East wabula 1 obunnanfuusi obuli mu Middle East 2 Qatar yayina okusalawo kkiriza nkutegeeze nti omuwarabu ono wakera ku makya nayagala okukuba Isirairi amukuba ate n'amukuba n'atamuddiza ngamba ba Middle East era nakugamba ono Qatar akiyiwa Qatar akiteekawo Qatar ayiwa kino ekyokukola NATO oba ekyokulumba Isirairi oba akiteeka mu stamp kubanga yabadde nnyini mufu yabadde manduso era amawanga mangi gakubiddewo mu Qatar amasimu gamugamba ssebo tozikiza leka fuuke manduso ekubya Isirairi fuuke manduso ekubya Isirairi nenkugamba Qatar yayina okukikola ali ku Pal FM bino byonna mbikugamba uliriza bunnanfuusi oba butiitiizi United States and Qatar have signed a security agreement stating that bana ono Iran abamanyi
era Iran yabagamba nze temumalira biseera because mbamanyi mwe bennyini abamu mu Middle East muli bannanfuusi mukanya ku kino leero enkya ne mwefula. That's why nze omuyirani ndi bwomu bwa namunigina mikwano gyange giri bweru wa Middle East. Mikwano gyange bali basajja ba China, basajja ba Russia, basajja ba North Korea, yadde muli bagande bange mikwano gyange naye sibeesiga. Era y'ensonga lwaki nakera ku makya n'enkula n'obubinja oba Lebanon, aba Houthi, aba Hamas. Yensonga lwaki n'okubayamba mbayamba because be balimu be balinga abategeera muko mwe muli bazibu nnyo mwagala nnyo ebyenfuna. Kakati oliza omusajja kyakoze omukata basayininze endagaano ya security n'omusajja Omumerika abayiye endagaano egamba any attack on Qatar will be considered a threat to US peace and security. Yeri woligwa wendigwa Iran gye yakola ne Russia ne Qatar ne America bagikoze yenna analumba eggwanga erya Qatar obanga alumbya America. Uliriza omukwano gw'ekimmemmete, uliriza bond gye bayunze gye batadde waawo eri abawulira obusungu. Wono wano mulaba musanyufu muzibu Amir, musanyufu muzibu ne Trump. Banange bakoze endagaano. Statement gye nakugamba nti Qatar yakiyiwa oba yakiteekawo kubanga bana basajja baba balina kunoonya mmandu se baviirako ku Bayisirayiri baali bagifunye eringa eyiise tennayiika naye eringa eyiise. Era gentegeddeko olumaze okukola bino abasajja bakutte ebyokulwanyisa babisindika mu Qatar. Amerika egamba bigenda mu beesi yange. Olengera gye nkuvuga nkutwala nti nkutwala mu Irani. Olengeddeyo. We nakugambye nga natandika ne nkugamba nti omusajja oyagenda mu Amerika ne basindika ebyokulwanyisa nga biyita ku mazzi ne mu bbanga biri mu Isirayiri biri ready and steady. Bana abasajja bakoze endagaano w'oligwa wendigwa Qatar ne Amerika. Tulengedde ennyonyi z'ebyokulwanyisa zikwate kuba mpuliza zigenda munda mu ggwanga erya Qatar ku base ya America eri mu Qatar. Iran eri kumpi teri wala. Kati njagala owulirize. Information erinkinga. Information omusajja omu Iran gyafunye eva mu kamwa ka musajja mu Iran efuluma nti Israel is preparing to strike Iran. Israel wakati ebyokulwanyisa bibadde esobodde okulaba nti munnange efuna ekituufu kiri nti abadde akendezeddwako ebyokulwanyisa. Iran ebimu yabikuba base yazikuba amakolero g'ebyokulwanyisa agamu Iran yagakuba tebaagakulaga ali ku Pal FM. Kati kwekwate kuba dduke agende ew'omukwano gwe goloza abadde agenze banywemu kacyayi yabadde agenze kubisayininga. Amala okubisayininga ali ku Pal FM ne bituuka bakuba omusajja olulumba lwe bagenda okulumba eggwanga erya Irani weesimattuka wangi lwe bagenda okulumba Irani ojjukira enkuba gye baakuba Japan. Bana abasajja meeting 2 months back baatulako meeting ne bagamba oba kuddamu kulaba kyetwalaba mu World War nga ggwa mu Japan oba kukiraba katukirabe naye Irani eyina okuvaawo. Mossad ng'ekutte report byerengedde mu Irani zinyukira zerengedde ampuliza mu Irani ebawa report bagamba we mutakuba Irani 225 Irani mugiveeko. Kati Netanyahu Benjamin information zirinkinze bamaze okuteeka ebyokulwanyisa mu Qatar babitadde mu Isirayiri. Irani kizuuliddwa nti eyina balina kilograms abasajja Isirayiri ze balengedde za Irani 408 eza uranium. Balina we bazirengedde we ziri zezimu kuzo Irani zegamba nti mwagala kuzikuba naye mujja kuuma lubugonga lubaale mubbe. Kati bino bigambo bya Ayatollah Ali Khamenei, supreme leader
wagwanga lya Irani. Wagwanga mpuliriza lya Irani. Ategeza gamba nti bismillahir rahmanir rahim. Bulaka tuli fena. Bismillahir rahmanir rahim. Mulinnya lya Katonda. Bino ne ebigambo by'ennaku zino bano bibafulumya mu byegendereze. Mulinnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. Essuula gy'asomye sigenda kugivuunula. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Ayatullah statement zigenda zifuluma mu bumwa bw'abanene mu Middle East. Irani kiza mutegeze nti Irani yakitegedde dda. Yategedde dda n'amakubo nawa omulabe wagenda okuva ajja kube. Indicator ziraga nga tannakuba Irani ayagala sooka kuba Iraq. Irani ayinawo nuclear kizuuliddwa. Iraq ne Irani bali bati. Era Russia yamugamba Putin omanyi Gazia. Era walengedde omusajja Russia Putin Vladimir ategeza agamba nti bagenda kola nuclear sites, nuclear plants munda mu ggwanga era Irani 8 omulundi gumu. Bagenzo zikugamba nti bagenda kuzikola nga zakoleddwa dda nga zazimbibwa dda. Basajja wano Sematalu World War II 3 Sematalo namba 3 Sematalo namba 3 owokusatu. Ayatullah Ali Khomeini amutegeza amugamba nti amaze okusoma essuula gye sigenda kuvuunulira noonya seeka akuvuunulire. I'm not a sheikh. Abategeza bagamba nti abasirikale bange amagye gange mu Irani gamanyi buli kimu kyonna ekigenda mu maaso. Wakati nga omulabe waffe mulabe ki ategeeza Omuyisirayiri agamba nti wakati ffe Abayirani bigambo byoli omulabe waffe wakati nga amaze okutunulira wa wagenda okukuba naffe ekyenkizo tumanyiiwo wagenda okukuba wabula ekirala tumanyi wa wagenda okuyita. Ekyo nno statement ebedduse mawanga omulabe wagenda okuyita. Eno statement ebadde egenda woono gana amawanga nga ga Jordan ga Saudi Arabia ga Qatar wetutegedde olwairo nti basayinize woligwa wendi gwa no America wewasuubira okulaba nti munanga anaaveeyo. Era ono omusajja yawooninga ddaga n'amawanga agagamba mwe mwebeereremu nja kuba. By the way, this time round Irani ekituufu tukkirize nti Irani bagenda kugirumba. Ekyo kyo tekyaliko kubuusabuusa nti oba bayinza oba indicator tewakyali indicator twazikuwadda. Irani anytime egenda kukubwa. But enaakaaba enaafa oba eneekubako enfuufu nga Ibrahim we baamuwokya. Okitegera? Allah natukugamba omuliro yana rukuni barudan wa salaman ala Ibrahim. Beera munyogovu ate obeere wa mirembe eri Ibrahim. Ogenda Ibrahim yavaayo yekunkumula. Okitegedde? Kakati ali ku Pal FM ali kukulala omuntu wa bulijjo. Irani n'avaayo yekunkumulako nfuufu obavu ng'ekyali nnamu oba banaagikuba. Ayatullah kugambye nti we bagenda okuyita okukuba tumanyiiwo. Eyo message badde genda direct eri aga amawanga yagawooninga. This time round nkugambye nti ono Ayatullah ajja kuba Irani bakoye okuyita emabbalibbali bawooninze
Ayatollah ajja kubakuba yagamba Saudi nti Saudi nsobola okukuba lwakuba oli ku ttaka ettukuvu. Allah yayogerako ne mu Qur'ani. Waliyo Kaaba, waliyo ennyumba ya Nabbi, waliyo muzikiti gwa Nabbi, waliwo ebifo bitayirwamu musaayi. But wonyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi balabula Saudi. Oli muganda waffe kuva dda, oli neiba waffe, oli mukwano gwaffe, naye oli n'omulabe. Irani atuuka n'okugamba Saudi nti kiki omulabe kyakuwa nkikuwe omwesonyiwe. Oyagala sente, you want money? Jangu nzikuwe. Oyagala byakulwanyisa, oyagala nuclear? Jangu mukuwe. Oyagala missiles? Jangu nzikuwe. Oyagala basirikale mbaku trainingire? Come. Saudi yagaana. Bawoninga kabaka we Jordan. Mubano we bawoninga yawulira alinga mutake. Take ne Misiri balinga abawulira. Kakati gwe bagenda okulumba ali red akimanyi. N'agenda okulumba alina ebyokulwanyisa. Oyo si sematalo. Oyo taba sematalo. Munene ku munene. Tobalira Irani mu nsi ezaawansi essaawa zino. Irani bali mu nsi ezaawo ennene embede mu Middle East. Kakati zinadde okunywa. Zinadde okunywa. Oho. Zinadde okunywa. Ali ku Pal FM bwe bunkenke. Wabula ensi zitambulanga we zitambula. Bannansi mu mawanga ga Israeli ne Irani batambulanga we batambula. Abantu abali ku bunkenke bali mu security be bamanyi buzibu kiwe basanga. Waliwo ekyokulwanyisa Israeli kye baamuwadde. Kadde ke kankutte naye waliwo ekyokulwanyisa kye baawadde Israeli. Allah akbar. Irani kamala okukyetegereza nja kikuwenca. Nga nkyankutwala mu maaso kkiriza nziremu nkubikire muganda wange. Ba directors ba aba Pal FM radio babika mukyala wa director munnawe Hajati Aisha Sekindi Namboze yali omukulu w'essomero lya Lukman Primary School afudde. Ebyokuzika tujja kulaba nti munange tubibategeeza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ani yasigadde wano ono ba Royal Healers ya Royal Healers bakugamba munange ali ku Pal FM nti otawanyizibwa endwadde za alusaz zikuluma munange zikumazeeko ebbanga ddene. Oyina prostate, oyina ebizimba ebintu bisatu. Genda bakuwa amajani ga azima. Baleesa amajani bagayita ga azima oba hayati. Either usinjira kubikuluma bagambe nti nyina alusazi, nyina prostate, nyina ebizimba. Bajja kuwa azima oba hayati bamulina. Gwe omwami bakugamba nti bikutawanya obimanyi bikutawanya genda bakuwe chupa ya Royal Honey guno mubisi bagamba nti mubisi onuuna munuune ebisigadde n'obireka gwe nuuno oteke mu nsawo nuuno oteke bagambe kino ki mubisi n'ekigambo kwe kiri Royal Honey. Ensonga ziterere product zonna bakugambye nti zenkugambye zonna buli product ya mitwalo 4 ewala lwajja kisanga ku mitwalo 10-15 bajikuwa ku bei ya busobozi ku mitwalo 4 kubanga abasinga be babijja wano. Gumu 2-3 enazima 4 hayati bakuwa kwena Royal Honey bakuwa kwena. Ali ku Pal FM bali wano kuna Mirembe Road mafuta ga Rubis Kazimbe ka Volcano Bus Park duka namba 314 kuba ku simu 0749 96 14 09 eyo ya Airtel oba MTN 0767 10 57 9 biba naffe aba Royal Healers. Kati mukitegedde munzikirize mbate mutima mulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamu yebino